Wandisewa. Chichi. TV ngatera. TV eweddeko yetaga kusasulira. Sente. Kumo kitundu. Lwalero nina okulaba ebikonde byange. Pulogulaamu y'ebikonde begenda kujja ng'otandika kunnyumiza byago mu kitundu. Kakati nze siibirabe n'abeeraawo. Leeta ssente tugenda tugisasulira. Wano wensiiba nga neebasa okuva ku makya. We munsasula ssente ndyoke mbawe ssente mugende muteeke ku TV. Kati gompa ssente. Ogumu ekitundu ngubawo wano wensiiba. Ngubawo muteeke ku TV. Kakati naffe tetulina ssente. Ekiki? Okuva lwe najja wano mutyobodde ekitiibwa kyange ng'omuko n'ensirika sibanyega nga yadde akagambo n'aka nsirisa busirisi kati ate mugaseemu ne ssezaala wange. Kati ate ye taata akoze eki? Taata akoze eki? Anti munaze teyategekayo yadde ekintu n'ekimu ekivaamu ogumu ekitundu okusobola okuteekebwa ku TV omuko n'alaba TV. Kati nsubwa ebikonde byange kubanga mu ssezaala teyasobola kutegeka. Kakati njagala tukole tutya? Genda musala amagezi wansi ne waggulu munoonye ssente muteeke ku TV nze omukondabe ebikonde byange olwaleero saagala bempiteko. Genda munoonye ssente obugayavu bubajjudde. Omutwalo ogumu n'ekitundu ne gubula temugaa nti ssazaala nga terina yadde obusobozi obusobola okunoonya ssente ezo yadde okulekawo ebintu n'obatunuulira bassemugayavu bano abatasobola kukola nga tebaagala ebirungi. Genda musala amagezi wansi ne waggulu nze munteereko TV. Nubalaba nno obugayavu obubajjudde.